mungo jali ayogeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekagwe tuwuliriza talina musinga kabaka wa nga tukyakutuusaako emboozi ezikwata ku matikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwa-32 leero tukulaze ku by'okutta omukago. Omukwano gw'omukago ogwe mukwano ogwa nnamaddala ogukolebwa nga tugukoze na wakikakyo kati nga nze Ssennoga ndi musajja wa Ffumbe muzukwa wa Lusimbi bwe mba tunatta omukago nyinza okutta n'ow'enjovu n'ow'engabi oba ow'emmamba ogutta na wakika kirala omwesize mu buli kimu na buli wamu atuuka. Empeke ebbiri oba emiramwa gy'emmwanyi eminene gyakozesebwanga ku mukolo ogwabangamu abataka n'emikwano gyokka. Empeke zino ebbiri buli omu atwalako emu ne bazaasa omulundi gumu olwo buli omu n'asiga ku eya munno omusaayi n'amuwa n'alya. Muteekwa okubaamu eyo ensobi ziba 5, 7 bwe zityo. Muteekwa okubaamu emmwanyi za mirundi ebiri ensajja n'enkazi. Enkazi yeeruwa bw'oginyiga bw'oti ebaamu emiwulo ebiri eyo gye mukozesa mu kutta omukago. Bw'onyiganga erimu n'ogyasanga erimu omuwula gumu eyo tetta mukago eyo eba nsajja. Wakati w'omukono ogwa ddyo we gwawulira we basalanga n'ejjirita ne bannyikamu emiramwa gy'emmwanyi zino. Ekigufunyisa okunyiga wano bukwate omusaayi guli kwate ku muwula tojja kukwata musaayi guli osigeko buki busiizi nga ne munno akola omulimu gutya gwe gumu bwe gutya. Buli omu bw'ali omulamwa gw'emmwanyi okuli omusaayi gwa munne olwo okutta omukago kwabanga kuwedde. Naye nga mmaze kukkiriziganya kuba omukago bwe mmala okugutta gulinga kugattibwa kufa kwe kulikola ki? Kwe kuli baawukanya. Buli ekigowa munno kyonna otera kukimala. Tayinza kutta mbuzi oba nkuku n'agikulyako nga n'abaana batwala omukago taata baffe baba ba Luganda. Obwo omwana bw'aba afumbirwa ateekwa okuleeta ekkanzu n'eye n'agireeterako. Yabanga muganda wo ddala. Ekikwawula kiri kimu ti bw'abanga afudde tomuziika ku kijjakyo. Omukago baagutanga batudde wansi ku ddiba ly'engabi naye ensangi zino batuula ku mukeeka. Kyokka olw'endwadde ezajja mu nsi ensangi zino kizibu okutta emikago. Kyokka ab'omukwano kye bataagattanga ye mukyala. Kokka akaalingamu ati bwekubanga ndi wa mukago kange n'ensula embikunta byago byamunywanyiwe akoko kaavanga naye nga ebisigadde byonna bw'oba ofudde asigala abiira amakaago. Naye nga okutta omukago ng'oyo omaze okumwesiga nti mukwano gwo munno nnyo wa nnamaddala ky'otobulira muganda wo omukago akimanyi. Kyova oyo ofudde bamwe animu omukago gw'ono yamanya nti yamanyi yagamba bw'ati yagamba bw'ati naye lwakuba kati ensi egenzi yononeka abantu babitwala bati kyeyogera nga tewaba nga akiddamu. Stefano Ssennoga kuzaala kujaagaana agamba nti emikago baagitanga lule naye ensangi zino tegikyasoboka olw'endwadde enge n'okweryamu enku okususse. Omulembe guno tewali asula kutta mukago kuba tetulina bwesigwa. Tewali gwoga ndi munnaayira ekyemizi kye nnaamugamba watu wa yakuloopa ndi wakoze kino. Kibuuka Lumo yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.